Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news agava ku kitebe ekya National Unity Platform obunkenke bweyongedde mu ba candidates abegwanyiza ebifo ebyenjawulo ku mutendero gw'obubaka bwa Parliament mu bitundu ebya Greater Masaka, Lango ne Toro sub-regions kubanga olunaku lwali lunaku z'omwezi nga 17 omwezi gwa 9 September 2025. Akakiiko akamanyiddwa nga EMC abakungu baatudde dda batandise dda ne kye tuyita vetting process okulaba nga basunsula baani abagenda okuba nga bakwatira ekibiina kino kaadi mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026. Programu eno nagikuwadde era njagala kukutegeeza nti abaakatambulako nga 15 batandika ne Wakiso district, West Nile ne Kigezi, nga 16 lunaku lwajjo bakoledde mu Kampala City, Acholi ne Ankole. Kakati olunaku lwali ngena kusomwezi 17 bali kuba candidates abavudde Greater Masaka, Lango ne Toro. Olunaku lw'enkyanga 18 bagenda kubanga bavetinga abava mu Greater Mpigi, Karamoja ne Bunyoro. Then nga 19 bagenda kuba bavetinga Greater Mukono, Sebei, Teso ne Rwenzori. Ngenda kusoma mwezi nga 20 omwezi ogw'omwenda Greater Mubende, Bugisu ne Bukedi. 21 September bagenda kubeera na Greater Luwero n'ab'e Busoga era bagenda okubanga babunzika nabo nga enteekateeka bweri. Olunaku olwaleero nga 17 omwezi ogw'omwenda bangi kuba candidates abavudde mu regions ezo zenkugambye eziri mu kuvetingibwa olunaku olwaleero Greater Masaka, Lango ne Toro sub-regions balabiddwako nga batuuyana n'ebibuuzo era nga bulijjo bututera okuba nga tukutuusako nkuleetedde ebimu ku bye boogedde abamu nga bamaze bavetinga abalala nga bagenda oba nga beeteekateeka okulaba nga bagenda bavetinga obutambi ogenda bulaba buli kimu ogenda kubeera ng'okimanya. Eno gye bayita Red Zone TV oyina okuba nga omanya by'otasobodde kutegeera ffe tubikufeffettera ne tuba nga tubikutuusaako. Kakati wuliriza ezimu ku constituencies ezisangibwa mu Greater Masaka eziriko Kalumanywera wano ku mukutu guno twagenda nga tuyitaayita ku mukutu guno ne tutegeka kye tuyita Red Zone polls oba opinion polls nga bw'eri nkola yaffe nti tutegeka obululu era mu Greater Masaka wano kugambye constituency ezisingamu okubaamu competition ey'amaanyi ye constituency emanyiddwa nga Nyendo Mukungwe. Eno ngebadde ekiikirirwa obanga ekiikirirwa omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ono nga yava mu kibiina kya NUP bw'atyo n'atondawo ekibiina ekikye ekimanyiddwa nga Democratic Front era nga bw'aba wakujja ku kifo ekyo agenda kugira ku kaadi eri kitegeeza Mathias Mpuuga tagenda kuddamu kulabikira ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Kakati waliwo abantu basatu abeegwanyiza kaadi y'ekibiina kino mu kifo kino newankubadde ebifo bingi nnyo nga bw'ogenda obimanya naye waliwo ba candidates basatu abaagala okuddira Mathias Mpuuga mu bigere ku kaadi ya NUP babeere nga bakiikirira constituency emanyiddwa nga Nyendo Mukungwe newaabwe Abedi Bwanika Kimanya Kabolera nayo twekoonayokko kati njagala kubanga mbikuwa bwe mmala obbikuwa ngenda kuwa obutambi bwabwe nkuwe n'ezimu ku constituency ezisangibwa mu Masaka z'ogenda okuwulira baani abaawangula era okusinga ndowooza ekibiina kya NUP kyawangula ezimu ku ezo. Kati ku mulundi guno abamu bakomawo bagamba tukyagenda maaso n'okuweereza, abalala bagamba tugenda kubeera nga ate tuweereza mu bifo ebirala, abamu baakubwa bukubwa nga bw'ogenda okuwulira. Mu abo abeegwanyiza ekifo omuli Mathias Mpuuga nga baagala kadi ya NUP kubanga sigamba nti olwedde baawangudde dda, Kanso Sam Muyizi Mulindwa ono nga y'omu ku bannamateeka mu kibiina ekyo ekya NUP agamba ayagala kaadi ebadde ya Mathias Mpuuga agikwatira ekibiina. Omukyala amanyiddwa nga Alice Nannungi naye agamba ayagala kaadi eyo. Omukulu amanyiddwa nga Lubawa Sebina Javiira ono naye agamba ayagala kaadi y'ekibiina kya NUP. Kakati ffe tukolera bantu twagenda maaso n'okutegeka kye tuyita Red Zone polls nga bw'ogirabaawo ezo ze results. Ate nakugambye ku mutendero gw'abakansala twasobola okusikowaringa, we scored 95% ku polls ze twategeka nga tubuuza abantu nti baani abagwanidde okuba nga baweebwa kaadi. Ebitundu 95 ku 100 abaawangulira wano njagala okutegeeza baawunzika bafunye kaadi. Kakati wulira bino byenkuwasi byankomeredde. Bwe twategeka poll eno Masaka mu bitundu aba constituency emanyiddwa nga Nyendo Mukungwe twafuna abalonzi 952 abeetaba mu kalulu kano. Ku balonzi 952 ebitundu 68 ku buli 168% bagamba Sam Muyizi Mulindwa yagwanidde okuba nga aweebwa kaadi. Ebitundu 23 23% nga bagamba Alice Nannungi bamuwe kaadi. Lubawa Sebina Javiira ebitundu 9% nga bagamba yabaweebwa kaadi ey'okulaba nga akwatira ekibiina kya NUP kaadi eyo mu kalulu aka Nyendo Mukungwe. Era Nyendo Mukungwe eno nkugambye yemu ku constituency ezisangibwa mu Greater Masaka ezisingamu competition naddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Omusajja oyo gwolaba ye Lubawa Sebina Javiira ayagala kaadi eyo. Ono gwolaba ye Kanso Muyizi Mulindwa ono naye agamba ayagala kaadi eyo. Omukyalo ono ye Alice Nannungi
ono naye agamba ayagala kaadi eyo. Kakati bonna bano nga wobalabye balabiseeko ku kitebe kya NUP olunaku olwaleero nga bagenda okubeera nga babaveetinga era balabiseeko nga batuyanira mu kifo kyekimu. Leader of opposition we yatuyanidde olunaku lwajjo nga bamukunya ebibuuzo ebyokumukumu kyokka nga ate ye mwogezi w'ekibiina nga buli kimu akimanyi naye waaye ebibuuzo nga birabika bikakalimukko. Enteekateeka nga bweri tukyagenda maaso n'okuba nga tugikutuusaako. Kakati bwe twategekako ku polls endala nga sinakuwa butambi twagendako mu constituency emanyiddwa nga Kalungu East. Eno nayo erimu competition y'amaanyi nnyo. Abasajja abo ababiri incumbent aliyo ye Honorable Katabazi Francis Katongole. Omuvubuka omuto amanyiddwa nga Kiruruta Yusuf Nkeretanyi Junior agamba ayagala kaadi ye. Ngenda kuwa n'obululu bwe yafuna ogenda kutegeera. Kakati Kiruruta bwe twategeka opinion poll eno ku bantu bantu be Kalungu East nga tubabuuza kwani ku bana babiri agwanidde okufuna kaadi, twafuna abantu 635 abeetaba mu kulonda akalulu kano. Kwabo ebitundu 66% bagamba Kiruruta Yusuf Nkeretanyi Junior yagwanidde okuba nga afuna kaadi. Ebitundu 34 ku buli 100 ne bagamba aliyo incumbent omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Katabazi Katongole ajje abeere nga addizibwa kaadi ye. Bino nno byenkugamba mbikuteera waawo osobola okuba nga obiraba oleme gamba nti munnaye obululu buno tubutegeka ate ne tubwetegekera kati ezo ze results ze nasobola okutegeka side eyo. Mu Greater Masaka still ye wali Bukomansimbi district nayo competition y'amaanyi mukko. Omuwala omuto amanyiddwa nga Nakato Shakira Kalumba nga kansala era ku district ku lukiiko lwa district olw'e Bukomansimbi ku mulundi guno agamba njagala kukiikirira abantu b'e Bukomansimbi ng'omubaka omukyala ku myaka gy'emito. Ono ng'abadde akyalina ku university ya Mutesa Wano University naye agamba nja kubakiikirira. Wuliriza, bwe twategeka opinion polls ezo eza Bukomansimbi district twafuna abalonzi 689 abeetaba mu kalulu kano. Kwani alina okuba nga akwata ku kaadi ku bana ababiri eya NUP. Ebitundu 83 83% nga bagamba Nakato Shakira Kalumba bamuwe kaadi. Veronica Nannyondo yafuna ebitundu 17 17% abalonda nga bwe bagamba. Ndowooza kino kyava ku Veronica Nannyondo oyo mumujjukira bulungi nnyo mu biseera abamu ku ba member ba parliament abali ku ludda oluvuganya bwe baali bagezaako okuyisa petition mu parliament gwali mwezi nga gwakuna omwaka ogwo guwedde nga bagezaako okulaba nga bajja Mathias Mpuuga mu parliament oba mu office ye nga commissioner oluvannyuma lw'okulya enguzi eyayogerwako eri scandal eya 1.7 billion Ghana shillings. Omukyalo ono Veronica Nannyondo yateeka omukono gwe ku petition eyo eyaleetebwa Honorable Theodore Sekikubo kyokka ate oluvannyuma n'ajjako omukono gwe ekyalowoozesa abantu abasinga obungi kyoba oli awo olabika yasisinkana omukulu ne babaako bye baayogera ebitonotono. Kakati awo ne tuvaawo ne tugenda mu constituency emanyiddwa nga Kimaanya Kabonera. Eno ng'ekiikirirwa omukulu amanyiddwa nga Bedi Bwanika. Ono nga ye gwakubirirwa Mathias Mpuuga. Bedi Bwanika abadde ne kaadi ya NUP wabula nga naye ali mu kibiina kya DF we twogerera kitegeeze kaadi ya NUP takyagiriko era takyasuubirwa kubeera ng'agifuna. Twategeka opinion poll oba red zone poll ku bantu ababiri abaliyo abeegwanyiza kaadi newankubadde baliyo basatu. Ndabyeko ne muganda wange Paulo Musesi Media naye ali awo ayagala kaadi eyo. Wabula okusinziira bwe twategekera akalulu kano okuvuganya kwali nnyo wakati w'ababiri bano okuli Kuteesa Patrick n'omukulu amanyiddwa nga munnamateeka Judy Mbabaali eyajoyininga ekibiina kya NUP emyaka nga gijjo gye buvuddeko. Kakati bwe twategeka ku bantu 822 ebitundu 88% bagamba Judy Mbabaali akwate kaadi. Ebitundu 12 12% ne bagamba Kuteesa Patrick abeere nga aweebwa kaadi. Kakati awo ne tuvaawo. Kati njagala kutegeeza bonna nga bwe mbakuwadde era nga bw'obawulidde balabise mu kakiiko aka Election Management Committee era nga beegwanyiza kaadi ey'ekibiina kya NUP. Kakati bonna abeegwanyiza kaadi njagala okutegeeza tetunnaba kumanya ani abakulu gwe banaalondako akasunsula we kanaaba kawedde ani anaawebwa kaadi. Ngenda kulaga obutambi abamu boogedde naye nakugambye ebigambo ebimu ebyogerebwa byeraliikiriza bannankyukakyuka oba oli abe balowoozesa okubeera nti abamu balabika tebali weeringi kudda bbali singa banaaba tebafunye kaadi. Kati nga sinakutwala eyo njagala osooka owulirize bulungi nnyo eno gye bayita Red Zone TV. Ensonga zonna mba nino zikwatako ate nembeera nga nzikuweera ddala bulungi nnyo. Mu bitundu eby'e Masaka mu kalulu ka 2021 njagala kuwaako engeri gye kaatambula osobola ogenda mu maaso n'okubeera ng'obitegeera kubanga ffe bwe tutyo bwe tuopareti nga tubikutuusaako byonna nga bwe weetaaga okubeera ng'obimanyanye. Nga sinnakuwa bano bye boogera njagala kuwa abaliyo performinga batya naddala mu Masaka mwokka mwe njagala ofokasinga okuviira ddala ku mutendera ogwa presidential candidate
era nga ku mutendero ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali owa NUP yawangula akalulu ako yawangula Masaka district n'obululu emitwalo 2,300 okusinzira ku kyenda bawano. Then General Yoweri Kaguta Museveni n'afuna obululu omutwalo 1,300 Nobert Mao obululu 9 n'abalala abo sijja basoma. Kati ku mutendero gw'obubaka wa parliament constituency emanyiddwa nga Bukoto East omukulu aliyo Ronald Kanyike Evans era naye alabiseko ku kitebe olunaku olwaleero yafuna obululu 863 n'awangula banne abamu bakomyewo bagamba twagala kuddamu tumuvuganye. Ne tugendako mu constituency emanyiddwa nga Bukoto Central omukulu amanyiddwa nga ono teyali ku kadi ya Sebamala ono yawangula Sebamala teyali ku kadi ya NUP. Kakati wano ku kadi ya NUP gwe bajiwa bali bamuyita Kazibwe yali Kazibwe Majerani ono naakomyewo agamba ayagala kadi eyo okusiguukulula owa DP Sebamala Richard eyawangula akalulu ako. Kakati wuliriza tukyagenda maaso n'okubanga ate tubikutuusako byonna nga bwe weetaaga okubeera ng'obimanyi oba oli awo. Tuli mu district y'e Masaka Bukoto Central nkunnyonnyodde. Kakati mu constituency omubaka omukyala akiikirira Bukomansimbi district wano ndabawo Joan Namutaawe Bukomansimbi district woman representative eno si Bukomansimbi eno Masaka. Kakati nenzija wano ku mutendera mu constituency ya Kimanya Kabonera waliyo omukulu amanyiddwa nga Dr. Bedi Bwanika yawangula n'obululu obuwererako ddala. Kimanya Kabonera ye ya Dr. Bedi Bwanika, then Nyendo Mukungwe Mathias Mpuga n'agiwangula era naye n'embeera eyali ey'ekika ekyawagula oluvannyuma lw'okufuna kaadi ey'ekibiina kya NUP. Abantu bangi nnyo abawangula akalulu naddala olw'okubanga bali ku kaadi ekibiina kya NUP. Kakati ndooza yemu ku nsonga lwaki olunaku olwaleero bangi bakayanira kaadi eyo okusobola okulaba nga bagenda mu parliament nga sinakuwa butambi bwabwe. Njagala nsooke nkuzizeeko emabega ku nsonga ya Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro ono jjukira bwe twogerera ali mabega wa Mitayimbwa yakwatibwa n'asibwa ne bamuggulako omusango ogw'okukola parade etaali mu mateeka okusinziira ku boogezi b'amagye n'abapoliisi nga bwe baategeezezza. Kakati olunaku olwajjo yabadde alina okuveetingibwa kubanga ali mu Kampala Nakawa East gyagenda okubanga avuganya ng'akwatira ekibiina kya NUP kaadi singa anaaba aweereddwa. Oluvannyuma lw'okuba nti teyabaddewo olunaku olwaleero muganda we azze n'ategeeza eggwanga ku butya ensonga bwe yagikwasaganyizza. Thank you very much. First and foremost, I want to thank the EMC. Thank you for the job well done by vetting my brother. It was really a problem to him from the time he entered prison. He wanted to be vetted, so that is part of this process. Being the carbon copy of the original, he has mandated me to be, for the time being, his agent outside, especially to the people of Nakawa East. And I have accepted to do that duty diligently. To Nakawa East, this is a moment where you have to speak louder than you had to speak. This is when the call for protest vote counts. Tukanonye, tukalonde, tukakume, tukabanje. This is when it counts. Ladies and gentlemen, Alex Waiswa Mufumbiro is still strong, locked, but not out. To the people of the National Unity Platform and the citizens and the president, we could be in hell at the moment as they are pushing us, but we have to keep moving. Thank you very much, ladies and gentlemen. God bless you. Let me now take this opportunity. My brother, who is now his agent, these are the documents who vetted him, and so far, these are his documents. I wish him luck. Waiswa Mufumbiro akyali strong, akimanyi talina musango. Nze okuba nti nze carbon copy original ye yanonze mbeere agent naddala ku bantu b'e Nakawa East, era nenzikiriza, era essaawa eno mbabuulira Nakawa East ne Uganda yonna nti ekintu kiri kimu ekikulu. Protest vote wano weerina okwogerera amaanyi gaayo n'okusinga ekirala kyonna. Kyetegeeza kye tulina okutambula nayo paka ki? Paka last. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tulonda kali aka byabakama kaisi bakandisi baffe abafunamu obuzibu nominations. Munnamateeka waffe ajja kubaayo
nabo tubasaba n'abalina ensonga ezo mubeereyo mu local governments. Our brothers for Rango. Yes, kakati ebyo byembadde njagala okubanga nkuwa ensonga za Alex Soso Mufumbiro bwe zityo bw'oziwulidde bulungi, naye abakulu mu kakiiko aka EMC njagala nabo bawulirize bayina message then oluvannyuma ngenda kukutuusaako abeegwanyiza ekyabukoto Central bagambye eki, abeegwanyiza ebitundu nga Kimanya Kabonera boogedde ki, omubaka omukyala yeegwanyiza ekya Bukomansimbi district ayogedde ki, byonna nga bw'omanyi nti wano ku mukutu guno byonna olina okubeera ng'obimanya. Kakati sooka owulirize abakulu abakulira akakiiko aka EMC mu kibiina kino ekya National Unity Platform kye tuyita Election Management Committee ebigambo byabwe biwulirize bulungi nnyo, then oluvannyuma nzije nkutwale ku bano ba candidates embeera engeri gye bajugumiddeko. Abamu batuuse n'okutegeeza eggwanga kyekyamazima ebibuuzo bizito, ebibuuzo bizibu, awe walabye leader of opposition naye ng'atuuyanirayo. We want to invoke your Holy Spirit to guide us through this day. Let us remember all that we need to remember in Jesus' name. Thank you very much. Abakulembeze b'akakiiko ebyokulonda nabo basajja n'abakyala ba struggle twagana mu beba za mwaka ensuso. Right today we have Gweta Masaka twebuuza ne ku balonzi nazo maxi tuzigaba kale bwe tugategatta ebyo byonna byonna mu mbeera olujejeemu abasajja n'abakyala ba extremely critical people of integrity. Niyo abantu bakwata amadeki yipali bakwaku obusendesende ebyamu bantu bali muntu ayitawo wadde kikulu omuntu wafe asinze ajja kubanga yasinze ekyokuyitayita ate banaba mumanyi toyinza butayita newakwadde max semuza kuzaita madam chairperson wayiswa Mufumbiro, bannamateeka baffe webali n'abakakiiko ebyokulonda. Where is Kato? Kato, you are supposed to be this side. Come this side. Kato oyo temulaba ate mumuyita Wayiswa Mufumbiro bayina muwabulabula oyo Kato si Wayiswa Mufumbiro. Bannamateeka baffe n'abakakiiko ebyokulonda betajja kubalaga bagenze ne bakola omulimu ogulina okukolebwa mu kkomera muganda waffe gyali, era nga chairperson amaliriza tujja kuyita council Jona abanyonyole how the process went mu kkomera mukulu gyabadde, ate ne brother we tumu mukisa ayongereko abawo obubaka bwa muganda we obuli ng'ali mu kkomera n'evetingi byatambudde kuza bajja babuulira naye nga lizasofa tuzirina. Therefore, allow me to take this one and opportunity to invite the chairperson of the EMC to address you, dear ladies and gentlemen. But you are most welcome. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. People power. I am speaking because most of these things so distracted. I don't know. Please relax. This is the home. When you're home, do anything. If you like, move your chat and move around. This is home. So I want you people to relax. Members from Greater Masaka, our comrades from Lamu, and our comrades from Togo. So most welcome to this vetting session. Like I always say, I don't have to say a lot because this is like just briefing and most of you are very ready for the vetting. Like my comrade has said, this is a technical paper that takes 40%. The 40% we come with it because we want to know if you people, because these are members of parliament, these are not ordinary people, these are members of parliament who are supposed to go and defend our party. You know very well that come 2026, our mighty president, His Excellency Robert Kyagulanyi, will be sworn, and we are looking for a cabinet that he will work with. That's why we're making sure we give him the best. And how do we do that? We do the vetting to make sure that you guys can articulate, you people can legislate. Then the 60%
which is of course more than the 40, will come to the ground. What do the people of your areas, your electoral areas, say about you? Are you popular enough? Will you serve the people? Or you're just a person who is very good here at articulating things, and then at the same time back home you're not even needed? I also want to use this opportunity to talk to our comrades who will not be successful, particularly. That dear comrades, I would just request that if possible, you rally behind those the party has chosen. Because this is going to be a very transparent process and it will be conducted fairly. The best candidates are the ones who will be chosen. So rally behind whoever the party chooses for the better goals that we have as a party. Our sole goal is to make sure that our president with his team are declared. So dear comrades, whatever your manifestos may be, and you're not successful, please share with the comrades who have gone through so that the people of your respective electoral areas will be served. Because if I had the opportunity to ask the candidates here why they're going to parliament, you find that most of you are going to serve the people. Everybody wants to serve their people, but like we all know, we only want one candidate per elected position. That's why we come up with this process. And for those who do not go through, don't be intimidated and think maybe we're not good enough. All of us are good enough. I just see members of parliament here who are very vibrant, who are very smart. But as you know very well, we only want one person. And for those of you who will succeed, please don't underlook on those ones who were not successful. Temunyoma, Bano, that I was the best, you see the other one. Work together as a team if we really want a better country for our children. Let's redeem this country from the hands of the dictator. All of you are watching what is happening in the country. The massive abductions of our comrades, political prisoners who have not committed any offenses. So for now, I want to welcome you and wish you the best of luck. May the best candidate win. Let me also use this opportunity to tell you, comrades and Ugandans out there, that we have our own brother, Waiso Mufumbiro. We know very well he's in prison for a crime he did not commit. He's a political prisoner. And he had actually requested through his lawyers to be vetted, which of course we had a team go there yesterday. Yesterday we were vetting people from Kampala. And as you know very well, Nakawa East is part of Kampala. So as we vetted his comrades side, we also vetted his that side. So we had a team of the commissioners who went there led by. Yes, ye message evudde mu bakulu abakulira akakiiko aka EMC akavunaanyizibwa ku mulimu guno gwe kagenda mu maaso n'okubanga kakola kakati. Njagala kuwa kubamu abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo. Omukulu amanyiddwa ayeegwanyiza ekifo ekya Bukoto Central Kanso Majera gwe njagala osookereko owulirize, then oluvannyuma bonna ngenda kubakuwa bensobodde okubeera nga nfunako ogenda kubategeera, besinaba kubanga nfuna balindirira ate mu mawulire agaddako ngenda kubanga mbakutuusako. Kati kankuwa omu ku omu nakugambye weetegereze nnyo ebigambo ebyogerebwa abantu bano. Abamu mbafunye, tubafunye obutambi tubufunye nga tebannaba kuveetingibwa, abalala badde bavuddeyo naye wuliriza bye boogera osunsule. Banaaba wiringi nnyo okubeera nga bakkiriziganya n'ebinaaba bivuddeyo. Anaaba tafunye kaadi akkiriza ayimirire mabega w'oyo anaaba agiweereddwa, oba bijja kubeera vice versa. Wuliriza nzije ate mbere nga nkutuusaako ebipya. Platform nzema n'amateeka wa Eddie Mutwe era Banabukoto Central bansindise wano nzije okwokyebwa ebibuuzo, okubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo. Ng'ebibuuzo bino mbyetegekedde bulungi era nsaba okutegeeza Banabukoto Central mwenna nti Majera ni kazibwe, mutabanyi wammwe, omunywanyi wammwe, munnamateeka wammwe. Mayinja Muhammad mbakadde ku South abasozi banyabona kuba electoral kitebe kwa tutam process ya vetting kwa kufuna candidate ata national kubeera ngakanya nje kwa parliament ya South ninga subira nti buli kimu twamaze okwetekateka bulungi yakadi singa kibadde kikoledde wajiba n'enda kunsina naye tusabe tutam process bulungi ate tulabe ebinaava mu kulonda naye nga mbasuubiza abantu bakuto South okuweereza wamazima n'omwekanya era sigenda kwetikira kwezirani bizibu era abatulabe okusabira otherwise naye okubeera obuzibu atesti zimbisi suubira mbaddeyo
answer entuufu naye nga mumanyi okola pepa ne ovaamu yonna manyi olina 100 kisigaza eri omusomesa okukomawo naakugamba nti owaayo wadde osubira 10 naye okutunyemu 50 so obuyinza bwakakiiko okugamba nti liise oba siriise naye nga nze omuntu mpulira liise amannya asooka obabulira amannya alina kadushakira omubaka omukyala yentesitese okukwata kadi ya national unity platform ekifo ky'omubaka omukyala mukomasimbe tusuubire ebirungi ki ebinaava mikesi abalonzi bakulonze abalonzi nga bakulonze mbadde nga kigamba abantu bange abebukomansimbi era ngenda kibazira n'okutwaliza uganda yonna yonna singa nze shakira tolina birungi byogenda kunsuubira wabula omulimu gwange omukulu charging abantu bange nakubasomesa protest vote nakubalaga nti obuyinza obukyuse eggwanga lino buli mu mikono gyabwe nakubalaga nti embeera gye bali mu kibavunaanyizibwako bo kyenkanyinkanye okulwanirira okugamba nti tuve mu mbeera gye tirimu zo nga nze nja kukulira komandi egamba nti kati tugende wano tugende wano naye nga nze siina kirimu kyengenda kubawa mpaka nga tukyusiza gavumenti bannabukomansimbi bwaba bakaki abannabukomansimbi bagamba obudde bwonna bigenda kuddamu mugenda okuddamu ndooza tukanga ekimala wetugenda okweyimutyamu tugambe ekimala kimala tugenda kufuna obukulembeze obwakulembeze badde nga kibagamba komansimbi tulina ebizo bingi radi grabbing badde nga bagamba nti tugenda kufuna gavumenti empya nga esala amazima eri omwavu n'omugagga nga bw'ogenda mu kooti teweetaaga kuwaayo ssente kati byebirungi byebiruba bisuubira mu uganda empya tugenda kuba ne pulezidenti waffe mu uganda empya kyezimugamba bannabukomansimbi nga ate balinayo abakulembeze era abalumirirwa abantu abalonzi bo onalebu baagala kuba ndi mukulembeze olw'ebukomansimbi Erinnya Nzinga Shakira Namiro, Mama Kalungu. Yeesowoddeyo yeeteeseteese okukiikirira abantu b'e Kalungu mu Paalamenti w'omubaka omukyala. Olwaleero ndi wano ku kitebe kya NUP e Kavule nga nzize okubeera nga neetaba mu betingi okulaba nga bansunsula okulaba nga bankwasa fulaga y'ekifo ekyo era okubeera okukwatira ekibiina kyange n'okubendera eky'omubaka omukyala owa Kalungu. Abagala kaadi eyo bangi lwaki olowooza gw'osinga oba lwaki olowooza oluwankizo nnyo ku abo b'ovuganya nabo kaadi eno? Abajagala kaadi bangi naye ekyenjawulo ekiri ku nze nti nze ebbanga lyonna badde nga mpeereza bannakalungu wadde nga siri mukulembeze nzize ebbanga ddene nga nwanagana n'abakyala nga tulwana okulaba nga tugonjaawo ebibiina by'abakyala okulwanirira abavubuka nga tuba skillinga vocational training and skilling abavubuka era ebbanga ddene nnyo mbadde eddoboozi nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi ne corruption mu ggwanga ekiyitibwa corruption mu ggwanga lyaffe kyova olaba olw'okuba nti mbadde eddoboozi ddene bannakalungu bennyini bajja ne bavaayo ne bampita ne bagamba Nzinga Shakira Namiro tulaba ng'osaanidde jangu otukiikirire era ndi musanyufu nnyo okusooka neetegese era saawa eno nga bwe mundaba ntudde mu mmotoka ntambule okugenda ku kitebe kyaffe e Kavule kubanga nateekamu okusaba ng'omubaka ekibiina kyange kinneesige okumpa kaadi okuddamu okukiikira bannamawogola mu paalamenti ye12 ndi mumativu nti bannamawogola basiimu neebaza bannayuganda bonna olw'obuwagizi bwe mutuwadde mbeebaza mwenna ba foot soldiers mbeebaza bonna abawagizi ba National Unity Platform abatuwagidde okulaba nga tusobodde okuwa obuweereza bwe tuwaddeko mu paalamenti ye11 ndi mumativu nti ebibuuzo nja kusobola obiddamu era ndi mumativu nti ekibiina kyange nkiweereza bulungi nsaba kinteekemu obwesige okuddamu okukwatira bannamawogola bendera mbakiikire mu paalamenti ye12 bannamawogola stampu bakonyeemu dda nti namugga yeewaffe kaakati obwesige mbulinze kuva mu kibiina kyange ekirungi kyenzikiririzaamu okumpa mandate nzireyo bannamawogola mbawa amawulire amalungi nti ku lwa National Unity Platform abakulu
z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudi